abalungi mwena mbaniriza ku RTV mikwano twakoze channel yaffe gibayita RTV Uganda Now nataddeyo boutique ya Daana Nabatanzi mikwano muginoonyeeko nayo bambi nungi nnyo bagita RTV Uganda Now. Yes, abalungi mwena mbaniriza ku RTV ngenda kubebaza gwe nawena gyotusizaako engalo nenengera okubebaza okugoberera channel yaffe enungi stay on YouTube platform. Nenengera okubebaza mikwano mwena abagoberezi ba RTV ngenda kusaba mukwano osubscribinge bw'oba oli mupya ku channel yaffe mwe bali kugoberera channel yaffe ya RTV mwe bali kujagala mwe bali ku subscribinga kosa n'okusharinga video zaffe mwe bali commentinga mwe bali okuwagala channel yaffe ya RTV ngenda kusaba mukwano oba oli mupya osubscribinge ojja kuba tosibwa video na enaba eterebwayo ku channel yaffe ya RTV esinga mukwano bw'oba oli mupya subscribe ojja kuba tosibwa video enaba eterebwayo ku channel yaffe eno. Musajja mukulu oyo mumanyi mwena amanya gaddala agali original yeyiga Conrad no musajja mukulu muzanyi wa Romantic Entertainment era nga amanya ge gakozesa yakozesa amanya ga Sendege ya muzanyo gwa Romantic Entertainment ogwakali amagwa bamuyita yiga Conrad musajja mukulu ono nyigiddewo n'ennyumba y'omukwano. Ennyumba y'omukwano yakabinayo jjukira amayumba go nabagamba nti nja kubalaga amayumba mpaka nja kubaletera amayumba g'abaserebu abakyasinze bimwetaaga okumanya amayumba gaabwe nja kubanga batuusako wano ku RTV esinga mukwano. Ennyumba ye naye yakabi mukwano bifaananyi nga obirenga bifaananyi by'ennyumba ya musajja mukulu yiga Conrad nga bwefaanana munda ebimu ku bifaananyi bwetyo bwefaanana bwabweru bwayo bwetyo bwefaanana bwabweru w'ennyumba ya yiga Conrad oba gwe wandiise Sendegeya ono azannyira mu Romantic Entertainment era abasinga mwasinga okumumanya ng'azannyanga bawa Daana Nabatanzi era ng'ono yali ayisaamu nnyo Daana Nabatanzi amaaso naye nga awulira amwagala ajjukira nga ne Ahmed Lubowa naye nga yeegwanyiza Daana Nabatanzi muzanyo gwa Romantic Entertainment omwasinga okumumanyira yiga Conrad yazanyanga Sendegeya muzanyi wa Romantic munnaye naye yakolamu bambi kasajja katu kano kakolamu era abasinga kabanyiza nnyo muzannyo gwa Romantic Entertainment engeri gyazannyamu kalakita ye abasinga ebanyiiza naye nga mukwano aba alina okuzannya ekintu akijjeyo okufa okulaba nga director akisiima director jjukira ye Ahmed Lubowa Ahmed ye director so okumuyita Medi Lubowa osobola okumuyita Medi Lubowa oba Ahmed Lubowa director wa Romantic Entertainment era ye CEO. Ennyumba ya Sendegeya bwetyo bwefaanagana munda mukwano nyumba yakabi nnyo kitagambika bambi nako kakolamu kasajja kattu kano kakolamu nnyo kakolamu jjukira amayumba gonzize nga balaga ya musajja mukulu CEO waabwe oba gwandiise bossi waabwe nagibalaga era gyeri ku channel yaffe nyafa RTV mukwano ngenda kusaba subscribing ate sharing video eno stay on YouTube platform mukwano ennyumba ya Sendegeya bwetyo bwefaanana wabweru yakabi nnyo mukwano design kyekyo engeri gye bakisimba mu mwanange gwego yenzimba eriko ensangi zino yenzimba eriko emyaka gino bamuyita Sendegeya oba osobola okumuyita yiga Conrad musajja mukulu naye omu ku bazannyi ba Romantic. Abazannyi ba Romantic bonna abasinga bakolamu abazannyi ba Romantic abasinga bonna bakolamu ekitagambika ennyumba ya yiga Conrad bwetyo bwefaanana nyumba ya kabi nnyo ekitagambika
mukwano nyumba ya kabinyo nga gye nkomeza, nyumba ya tabu, nyumba ya mutawana nnyo, nyumba ya kabinyo mukwano. Nakusa mukwano ogobere channel yaffe gye bayita KRTV Uganda Now. Naye mukwano mugigoberere, nayo nja kuba nteekayo ebintu ebirungi ebitagambika, nja kuba mbiteekayo mugigoberere mikwano. Nayo channel nnungi nnyo. Stay on YouTube platform eno ye Fari TV UG. Ndi ku nyumba ya Iga Conrad gwalise nga Sendegeya. Gwalise Sendegeya ono azanyira mu Aromatic Entertainment. Musajja mukulu nubambi bangi nnyo mubadde musaba ennyumba ye bwetyo bwefaanana munda. Matiribona ennyumba ya Sendegeya, matiribona merere ya kabinyo ya mutawana nnyo, naye yakolamu bambi, kakolamu kasajja katukano, kakolamu nako mukwano, kakolamu eyadana nabatanzi najibalaga. Bwoba tukimanyi eyadana nabatanzi najibalaga, genda ugenzi ku Fari TV UG ojja kugisangayo gyeri ku sane ya bosi Rowa Ahmed, nayo gyeri najiteekayo ku sane ya Florence Nampicha, nayo najiteekayo ku Fari TV UG. Ku Fari TV UG esinga ngenda basaba mukwano mukomentinga ku video yaffe eno, ate mugisharingi ennyumba ya Sendegeya bwetyo bwerabika wabweru wayo, bwetyo bwerabika. Musajja mukulu ono bambi naye yakolamu akasente ko, naye takajajamya. Jukira ono musajja mukulu muzanyi wa filimu ate mukozi ku TV. Onakola ku TV eya ABS TV. Alina program gyaweerezaako. Musajja mukulu n'emirimu gyakola gye mmanyiko nzinganzi. Mumanyiko omulimu gw'okuzanya filimu kussa n'okukola ku TV. Jukira ono yakolako ne ku Bukedde TV2 wabula n'avaayo. Kati ennaku zino mbadde ntera kumulaba ku ABS TV lwakuba simanyi oba akyaliyo oba yavaayo, naye nga egyo emirimu gye gimu gyokka gimmanyiko gyakwasaganya mu bulamu bwe, era nga ndowooza kikyamatera okulabika nga azimba ennyumba efaanana bweti, ennyumba ey'omutawaana n'awona omuzigo. Munaye bw'owona omuzigo oba owonye bingi nnyo, era abaana bonna abazimba mbayozayoza go amanyumba nkyagabaleetera mukwano eri abaana abasinga nga bo munnaye okuzimba bazimba ddanga okupangisa tebabwetaagira ddala mu bulamu bwabwe, nga kyebava bazimba ennyumba okwewonya okukonkonebwa Barandi Road. Munnaye bw'atyo Iga Conrad amatwale ge bwe galabise oba giwaliise ennyumba ye. Fari TV UG, subscribe, stay on YouTube platform. Thanks for watching. Mweraba.